tulengera wala. Kakati njagala okuwayo ebintu ebiri okumpimpi. Atambudde amawanga ameka? Omuntu omanyina okutambula nakyo abantu bakirabe nga achievement. Okutambula omuyimbi n'atambula mu ggwanga lino kubanga abayina byalabye ate abayimbi bwe balaba baleeta bakoppa. Kakati nno ffe abamu tusooka ne tutunuulira ebintu ebyo nga tunaba kutunula kubanga talent terina lulimi. Naye bw'abanga asobodde okutunda olulimi lwe mu mawanga agasukka 5 ali mu 7 n'okusoba sinamala kati sigamanyi mpulira buwulizi gundi yagenze egindi gundi yagenze egindi ate nga kituufu kwegamba nze mmanyi nti mu ebyo ateekwa okuba nga alina gyagenda okutuyamba kinene nnyo. Nze ndi muntu wampaka nnyo, abammanyi bammanyi ndi muntu wampaka nnyo atamala gekkiriranya ku kintu, naye nze mmanya nti kati ono bw'atukutteko alina gy'atutwala, alina wayinza grade gy'atugenda okutwalikako. Kati byebyo nze bye ndowooza, naye abamulwanyisa byebirimu mu nsi bwegamba oba tebaagala abe naye ffe ate bannannyini kyo twagala abe. Nkulu Sebata, wanki obukulembeze buliko ekkomo ku myaka kuki kati nga muyingidde wano ku federation nga wa president olina ekkomo lyomugenda oga nti nze kati ngenda kufuga emyaka 2 oba gumu oba emyezi 3. kakati nze wano ina interim committee gye tuliko gyekulembera twagiwadde emyaka 2 era ne mbagamba muguluminga ew'omuntu omulala. Kituleese wano twazze kulayira naye wabaawo enkiiko ezitukuta omukulembeze ate nga twagala kukola kintu kyonna kivaito nga taliiwo. Kati embeera lwaki twetulize ne batugamba tugenda kulayira lwaggulu essaawa ne zikyukamu era twebagayiridde nnyo abamawulire okusonyiwa mwekyo tutasobodde kutuuka mu ssaawa zammwe nga tugudde namawulina muri community erimu egundi endala. Ekyokujja wano ku federation okwegatta ku federation kigenda kuyamba kadongo kamu okubeera nti agenda mu maaso. Kigenda kutuyamba nnyo kubanga ti abayimbi nga bw'obalabyawo bonna abasinga balina obukugu be bannannyini kintu kwegamba beba bali prominent so si tebagwira kigwire bakibuddemu ekintu. Kakati yembeera eyo lwaki tuwulira nti tugenda kuba nga tulina bwe tugenda eddaala tugenda okulinnyako eddala. Tulaba kudonkamu bayitirivu nnyo embaale wa ni tulaba ab'Ekampala mwekka mwazze. Ab'Ekampala babanga bwe bazze ino ntandikwa obutandikwa yakyo tubadde era tuva wano kati tuva wano enkya okuva enkya senga onoba tutwalidde tulabako oba okutunoonyerezaako ojja kulaba nti nno buli wamu tulinawo abantu kubanga tewaliiwo wakadongo kamu okujjako nga olina kikyamu n'olaba abayimbi abo bonna nga we bali bonna buli muntu walinnya buli muntu alina kyakola buli muntu alina ennyimba nnyingi so si wa kigambo kimu. Kakati bakugamba nti gundi yagenda okukulembera gyogenda okuddukira kyetaaga muntu. Nze siyinza kubanga nnoonya ssente ate nenzirukira waatalina nga nnoonyayo ssente olwozi noonyayo oti kati kyova olaba nti tunoonya abo ate tetugenda kubanoonya bonna abo abayimbi abato abakulu abali eyo mu mbeera endala waliwo n'abalala benasinkanye Busoga banabadde sayidi yekaliro eggulo bonna ngenda kati nja kugenda sinkanayo abantu bantambula nja kugambula mu bitundu ebitali ennyo. Obadde munda n'ogamba nti mwali mu mbeera mbi sooka onnyonnyole ku nsonga eyo wabeeredde eri munda. Embeera wabiwulira dda byamabanja obiwulira byonna biri awo byatusiba akatu ate najja n'endwala emyaka ndowooza gibadde 3 miramba. Kale byebyo ebitumalako eddembe bitumalako eddembe. Kale naawe mu mbeera ezo tulina okuvaayo twogere ekituufu okusinga okubeera ebintu nebitunyigira awo era mbabuuzizza waliwo kyembuuza neŋŋamba konze mumbuulire y'abayimbi mu Uganda abafudde nga bali successful abakozi ddala bakadongo
yene wono kale kankugambe bonna wembuuliraayo muyimbi kigwafa yafa noga nti ono mubadde mwesimisa badde bulungi teri kakati tulina okusala amagezi ne gavumenti erina okutuyamba tulabe engeri gye tuyinza okuva mu mbeera eno nga tuwanjagira corporate tuwanjagira enkola gye tusobola senga omuntu abadde takola ng'afunye ekizibu kati yakomawo bukomi obulamu bwe ne busirika busirisi kati bwetubanga tulina gye tuwanirira gavumenti etuyambe naffe twagala tubenga abantu abalala twesimise obulamu bwaffe twesimise abantu betulina naye si kugamba nti kati omwana wo woweerere nnyo nga katonda akuyambye n'atuuka mu S6 abanga bakoze yunivasite be bayimbi owulidde okugjako abatono ennyo anti ate era ekirala kyenjagala mumanye nti abayimbi senga nkuga nti abayimbi bameka abali obulungi gwe nompa abayimbi 3 ku 100 kate gwe nokirowooza waliwo twayinga tukyasoma nga batugamba approximately kati ova ogibala otye si 0 kale nno embeera eyo bwetyo bweri naye nga tumanyi nti nno kasita ffe twakwataganye bannannyini kasita twakwataganye awo manyi nti buli kimu kigenda kutereera ogenze n'ogamba kitegeeza kyokubeera nti mwagaze ku federation okubalirisa tulengera wala kakati njagala okuwayo ebintu ebiri okumpimpi atambudde amawanga ameka omuntu omanyi n'okutambula nakyo abantu bakirabe nga achievement okutambula omuyimbi n'atambula mu ggwanga lino kubanga aba alina byalabye ate abayimbi bwe balaba baleeta bakoppa kakati nno ffe abamu tusooka ne tutunuulira ebintu ebyo nga tinaba kutunula kubanga talent terina lulimi naye bw'abanga asobodde okutunda olulimi lwe mu mawanga agasukka 5 ali mu 7 n'okusoba sinamala kati sigamanyi mpulira buwulizi gundi yagenze egindi ate nga kituufu kwegamba ze mmanyi nti mu ebyo ateekwa okuba nga alina gyagenda okutuyamba kinene nnyo nze ndi muntu wampaka nnyo abammanyi bammanyi ndi muntu wampaka nnyo atamala gekkiriranya ku kintu naye nze mmanya nti kati ono bwatukutteko alina gyatutwala alina wayinzidde grade gyatugenda okutuwalikako kati byebyo nze byendowooza naye abamulwanyisa byebirimu mu nsi bwegamba oba tebaagala abe naye ffe ate bannannyini kyo twagala abe Mukulu Sebata wangi obukulembeze buliko ekkomo ku myaka kuki kati nga muyingidde wano ku federation nga wa president olina ekkomo lyomugendo ga nti nze kati ngenda kufuga emyaka 2 oba gumu oba emyezi 3 kakati nze wano ina interim committee gye tuliko gyekulembera twagiwadde emyaka 2 era nembagamba mugulumingewo omuntu omulala agenda obakulembera kubanga nze nga Sebata wendi mu myaka gyange njagala okubaako nga ndaba ekintu kyenateekamu omukono nga kitambula naye nga ndikuwendi ntuli tubasuubira okuddamu okuba ebisaawe ng'omugenzi Paul Kafeero we yakuba ekisaawe yekka watulaba kati ennaku zino ate osoose kwogera Kafeero ng'ate nze nakisooka nze nasooka okuba ekisaawe era ne rekodi nze njirina ye nakikuba omu dole w'omwana nenkikuba nekijjula buli mwana ng'akutte eddole aweesa eddole era we nali mumaliriza ekivulo ekyo kyenzijukira nti nababuuza abaana maamasomero kuba kyalimu abaana naye mbabuuza bannange omunaddayo ku masomero abasomesa munaabagamba mutya nti dole Fred yamukanise oba yamulemye bona ne bagira nti yamulemye kakati dati ekyo kyali kugamba goolo yange twas a golden goal anti ebyali biseera byadda tutegeeza ku mulembe guno omulembe guno tewaliiwo omanyi tewali kyali kibaddewo kitayinza kuddawo kuba buli kimu kyonna kigenda kijjayo tulina engeri gye tutambuzaamu ensi kwetambulira tutamanyi bulungi kakati luli abantu bayambala ku taiti nenzirabako kakati ate olwaleero
zikomyewo kati n'abandi awo nga bell bottom ye mama tuli mu bell bottom ekitegeeza nti kati bwe ziba zikomyewo nze nina essanyu manyi nti abantu bajja kuddayo bawulirize ennyimba zino kuba tugenda kuteekamu amagezi mu kuwummula kwange nina ebintu bingi nnyo byenjize so nga ate era nina n'oluyimba olupya lugenda kutandika okuyimba nalutuuma nti financial violence kakati nga luyiyiziddwa nze naye nga luzze kuyamba nsi kulaba kakati muyinza okubeera wano nga temumanyi lwaki muli baavu kiki ekitutuusizzaawo gwolowooza ogenda nemugamba ebintu bingi nnyo okubanga kino mugenda nembawulira nga mwogera nembasaasira naye wona obawuliriza oluyimba lwange n'obwegendereza ojja kulaba nti n'amagezi genkuwadde ojja kulaba ebintu bijjagenda nga bikyuka mu mpalampala. Ennyimba z'akadumu zirimu zijjudde amakulu amayitirivu zibeera nnyimba nnyuvu ddala era zibeera nnungi naye byesiyinza kumalirayo kati olw'obudde gundi zino radios tvs biki n'ebirala ebiringa bigwa mu koweri bireese nnyo obugayaavu kubanga tebakyagala kuba nnyimba ezo era nga kigendererwa ekyokuzikakkanya amaanyi kubanga omuntu yagenda nga nawuliriza message pastor ate nze wenzizeyo mu bindaze ekyokuyiga kinene nnyo kubanga kati nzirayo mu bantu nendaba nga ate banyumirwa nnyo ennyimba z'akaduuka naye ng'oluusi ŋŋenze bampise ku mukolo ng'ogwo ŋŋenze kuba sinatandika kukola olw'okuba nti nkyegezesa ndabe naye badokita bakyantulira okufunirizi balabe obanga naasobola okujja baliko bante naye kakati nze ndaba nti abavubuka bennyini olyogera okulya maama yanyumirwanga nnyo ennyimba zo taata yanyumirwanga nnyo ennyimba zo kakati napiikinga interest walaba nga ate nkomyewo muyimbira oluyimba eyo yawuliranga eka basanyuka nnyo kakati nze kyemmanyi nti omuntu waabanga asanyuka nga bw'ayiga kiyina enjawulo nene era senga otunuulira kakati muwono ensonga lwaki muyina ku mpisa mwakulira ku nnyimba ezo mu byalo lwakuba temwagala kubyogera bannyammwe ze baateekangako n'agamba tompogganira mpuliriza luyimba taata n'agamba towoggana owulidde kubanga nze nange naliko omuto era nze nali nkulira okunyola gramophone nenzija nenetereka bulungi nnyo nenfukamira wansi nenjinyola nejjula olufunguwo netuteekamu kakati nze nalowoozanga nno mu buto ebiseera ebyo omutwe gwo gwanyumiranga nnyo nga guyimba nga gugira guti nga oluyimba lwo bwe luyimba naye ngaate omusajja ono baali mu gundi omu mu kantu ako akayimba omutwe gwa gramophone oba ayimbira wa kakati byonna ffe tubiraba biseera bino nti tukuze tuli bantu balamu kati namwe omukuze muli bantu balamu naye mbabuuza bubuuza nange abaana mwe tubakuzizza oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki naye abaana bemuzaddemu n'abakuza. Mwami Wile Mukabi, tudde ku side yo wetutunulamu ekisaawe ky'endongo kino ekyakadonkamu yemwe betugamba nti muyimba ennyimba oba oliawo eziyinza okuba nga zibuulirira nti omuto n'omukadde oba omuvubuka basobola otula wansi mu ddiiro ne baziraba bonna nga si byakwekwekerera naye gye bujja nga bwegoberera nti tugenze okulaba nga mulinga ate abandi badde awamu mulinga abeekutudde obwekutuzi kati ngate twekutula luddawa kati gwe bw'obadde wano n'otunuulira nga munnamawulire n'otunuulira abayimbi abo ani gw'olabye ataliiwo eyatwekutuddeko era ndowooza bw'otunudde ogenza okutunula okuva ku muyimbi asooka paka oli eyatandika paka n'ono atandika olwaleero ndowooza abayimbi abo olabye nga mulimu abavubuka olabyemu abali wakati olabyemu abaasookera ddala kakati nga muzeeyi wange bwakyogedde nti tufunye omukisa okuzzaawo obwegassi ne bukomawo mu kadongo kamu
kati ffe twegasse kinjagala mumanye bannamawulire mwegasse era tetunneekutula bw'onoowulirayo yeekutudde manya ate oyo ndowooza mulala naye mumubuuze anti twogera ku mukulu kikoofiira because tulaba nti wali owaddeko mu kibiina kye kati muli mu byammwe naye ali mu bibye ndowooza ekyo taata wange kasita waali akiddemu kwegamba nze ndowooza ekigambo kya kikoofiira singa obadde owuliriza okwogera kwange tewali na nsonga lwaki tukiddamu twagala associations mu kadongo kamu newazinaawera omukaaga tetufaayo kuba tetuzze kulwana naye wabula ffe tuzze kumulaga bwe tukirowooza kubanga experience tagiina kati ffe tuzze kumulaga era ajja kulaba mubanga ttono nnyo nga tumaze okulayira wano ajja kutandika okulaba enjawulo kikye bayita kadongo kamu omuteeketeeke ajja kukiraba obulidde ate era nze siina kumanya nga siina nabujja mu kintu kino nkikolera bantu ne bukeera enkya kikoofiira najja n'asaba okwegatta ku komawo mukkiriza mukkiriza era netumuteekateeka bulungi ng'asaba bukulembeze oba justinga meya ate ayinsobola okulembera nti ate senga abasobola okulembera senga lwaki twandibadde tuvaayo tasobola kulembera naye kati ye mukkiriza okujja ate ffe tumukulembereko alabe kadongo kamu bw'atambula nze kyendaba ebimu ku bye twalabye era bazzeemu ne balonda kakati kamalirize muzeeyi bazzeeyo ne balonda naye kyewuunyisa ye yazze era yakomyewo ku bukulembeze tekibe ngaekyammwe era wano era nga bwogambye emyaka 2 nga giweddeko nti munaalonda abantu abalala omanyi omuntu ayiga batukolera kusobya ate netugira ki netuyiga tuyiga okuva mu nsobi kakati waaba ayize ate muntu munaffe alina omusayinga ogwaffe kakati muntu tuyinza okugamba nti wange ti ozze biri ebyammwe biwedde kuba kati ate tumanyi nakibalonze bo be bamanyi kuba ayinza okuba nga yalonze nga balonda gundi abawagizi bakadongo naye ndowooza bulowoozaanalaba omusana asalawo begatako muli betegevu muwa ekifo exactly tukyagalana nnyo ekyo natayagala kuba mukulembeze nedda byebakulembeze alina kubivaako ekibuzo kigenda eriwire mukaaga naliko naawe lumu tunyumyamu akati ekikulaga ffe tetubayita no bapukamingi ffe tubayita abayimbi abatandika banassale kakati omuntu yenna abaako gyatandikira kati ffe okubalaga nti tubeetaaga ewaffe twalonze okuviira ddala kubajjajja paka ku bavubuka abatandika ekyo nakibagambye era tuyina n'omukulembeze waabwe bamuyita abudunyugunya era omuntu yenna aba yeetaaze okwegatta ku komawo n'okubeera ng'afuna ku bibala bya komawo n'enteekateeka za komawo omuyimbi omuto yenna bw'oli gweraba bulabi abudunyugunya omugambe taata neetaaga kubeegattako ekyo ekiraga nti tuli wamu ffe tetulina gwe tusosodde buli muntu yenna tumwetaaga kyekyatugjeeyo nga tulaba waliwo obubuze waliwo okubuzibwabuzibwa ne tugamba kati ffe ababadde mu music ono senga tunaamulekerera kijja kuba kikoze bubi osanga bali tusalira n'omusango kyekitukomezaawo tusobole okulongoosa ffe tuzze kulongoosa tetuzze kuwakanya tetuzze kujjawo wabula tuzze tulongoose ekyo kibadde kigaanyi lwaki kadongo kamu abadde alinga bwali era taata waffe ono bwe yakkiriza n'agamba nti otyo nvuddeyo kuba ffe tumwesiga tumumanyi asobodde okuteekateeka ebibiina bingi asobodde okuteekateeka abayimbi abali mu indasitule y'okuyimba abangi abayitirivu kakati bwe yava yavuddeyo n'agamba nkomyewo mu nsonga y'emu gye nakola olubereberye so kino takitandise butandisi wabula yakikola dda era ffe bwe twalabye avaayo n'agamba nedda tuddemu tuteeketeeke ku bayimbi osanga kyekireese obunafu mu kuyimba kubanga ffe tukireseemu ebbanga twali tulinnya buleeki naye tugenza okulaba buleeki gye twalinnyamu
nga music ayongera kukola ki omukulu takola kakati ntuga katukomewo buli omu akwate waakutte ekyo olaba nti bwe tuvuddeyo ffenna buli muntu alina ekifo kyakutte nga kyetunoonya buli alina obusobozi obusobola okukomyawo music ono abuulirira abantu ffenna tubeere nga tukwatidde wamu sife tetuze kulwanyisa tetuyina gwe tugaa nti ono tasobola oba ali bwati omukulu muyita abayigatteko era tumwetaaga tumulinze n'essanyu lingi tumulaga obukulembeze bw'akadongo kamu obunyuma bubeera butya obwaffe si bwakulwana wabula obwaffe bwakuzzaawo